Essula ey'okuna. Awo abalabe ba Yuda ne Benyamini bwe baawulira ng'abaana b'obusibe bazimbira yeekaalu Mukama Katonda wa Isirayiri, ne balyoka basemberera Zerubbaberi n'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe, ne babagamba nti, "Katuzimbire wamu nammwe, kubanga tunoonya Katonda wammwe era nga nammwe, era tuwaayo ssaddaaka eri ye okuva ku mirembe gya Esaludadoni kabaka w'e Bwasuli eyatulinnyisa wano." Naye Zerubbaberi ne Yesuwa n'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe eza Isirayiri abalala ne babagamba nti, "Temulina kigambo naffe okuzimba ennyumba eri Katonda waffe, naye ffe ffekka wamu tulizimba eri Mukama Katonda wa Isirayiri nga kabaka Kuulo kabaka w'e Buperusi bwe yatulagira." Awo abantu ab'omu nsi ne banafuya emikono gy'abantu ba Yuda ne babateganya mu kuzimba, ne bagulirira ab'okusala amagezi okubaziyiza okutta okuteesa kwabwe emirembe gyonna egya Kuulo kabaka w'e Buperusi okutuusa Daliyo kabaka w'e Buperusi lwe yali obwakabaka. Ne ku mirembe gya Akaswero nga kyajje ali obwakabaka ne bawandiika okuloopa abaali mu Yuda ne Yerusaalemi. Ku mirembe gya Alutagizerugizi, Bisulaamu n'awandiika ne Misuleddaasi ne Tabeeri ne banna abalala eri Alutagizerugizi kabaka w'e Buperusi, era ebbaluwa yawandiikirwa mu nnukuta ez'Ekisuuli ne mu lulimi Olusuuli. Lekumu ow'essaza ne Simusaayi omuwandiisi ne bawandiika ebbaluwa eri Alutagizerugizi kabaka okuloopa Yerusaalemi bwe bati. Awo Lekumu ow'essaza ne Simusaayi omuwandiisi ne bannaabwe abalala ne bawandiika. Abadinayi n'Abafalasasuki n'Abatalupeeri n'Abafalusi n'Abalukevi n'Abababulooni n'Abasusanuki n'Abadekayi n'Abaweramu n'amawanga gonna amalala Osunappali omukulu ow'ekitiibwa ge yasomosa n'ateeka mu kibuga ky'e Samaliya ne mu nsi endala eri emitala w'omugga n'ebirala bwe bityo. Ebbaluwa eno eggiddwa mu bbaluwa gye baaweereza Alutagizerugizi kabaka. Abaddu bo abasajja abali emitala w'omugga n'ebirala bwe bityo. Kabaka ategeere ng'Abayudaaya abaava gy'oli ne bambuka batuuse gye tuli e Yerusaalemi, bazimba ekibuga ekyo ekijeemu ekibi, era bamaze bbugwe, era bamaze okuddaabiriza emisingi. Kabaka nno ategeere ekibuga ekyo bwe kirizimbibwa ne bbugwe bw'aliggwa okukola nga tebaliwa musolo, ebisalibwa newaakubadde empooza, kale enkomerero bakabaka balifiirwa. Kale kubanga tuli omunnyo ogw'omu lubiri, so tetugwana kulaba kabaka ng'anyoomebwa, kyetwava tutuma ne tutegeeza kabaka banoonye mu kitabo eky'okujjukiza eby'abajjajjaabo. Bw'otyo bw'olisanga mu kitabo eky'okujjukiza n'otegeera ng'ekibuga ekyo kibuga kijeemu era nga kyonoona bakabaka n'amasaza, era nga baajeemyanga abantu mu ekyo mu biro eby'edda, ekibuga ekyo kyekyava kizikirizibwa. Tutegeeza kabaka ekibuga ekyo bwe kirizimbibwa ne bbugwe bw'aliggwa okukola, ng'olwekyo toliba na kitundu emitala w'omugga. Awo kabaka n'atumira Lekumu ow'essaza ne Simusaayi omuwandiisi ne bannaabwe abalala abaali mu Samaliya ne mu nsi endala eri emitala w'omugga, n'addamu nti, "Emirembe n'ebirala bwe bityo. Ebbaluwa gye mwatuweereza esomeddwa mu maaso gange ne ngitegeera, ne nteeka etteeka ne banoonya, era balabye ng'ekibuga ekyo okuva mu biro eby'edda kyasaliranga bakabaka enkwe, n'obujeemu n'ekyejo byakolerwanga omwo. Era waabangawo bakabaka ab'amaanyi abaakulira Yerusaalemi, abaafuganga ensi yonna eri emitala w'omugga, era baaweebwanga omusolo, ebisalibwa n'empooza. Muteeke nno etteeka abasajja bano balekeraawo, ekibuga ekyo kireme okuzimbibwa okutuusa lwe nditeeka etteeka eddala. Era mwekuume muleme okutenguwa mu kino, akabi kandikulidde ki bakabaka ne bafiirwa?"
Awo ebbaluwa ejjiddwa mu bbaluwa ya kabaka Alutagizerugizi bwe yasomebwa mu maaso ga Lekumu ne Simusaayi omuwandiisi ne bannaabwe, ne balyoka banguwa ne bagenda e Yerusaalemi eri Abayudaaya, ne babalekesaayo n'amaanyi n'amawaggali. Awo omulimu ogw'omu nnyumba ya Katonda eri mu Yerusaalemi ne gulekebwayo. Gwalekebwayo okutuusa omwaka ogwokubiri ogw'okufuga kwa Daliyo kabaka w'e Buperusi.